omukulu Kyagulanyi ayanukudde abadde bagambanga nti nno Bobi Wine yadduka munnange yaleka munnange ate struggle so byengenda okubeera nga nkutuusaako omukyala munnange ate Pastor Massa Namakula muganda wange abaana kye bamukola wano kikambwe kiddiridde oluvannyuma munnange ate olw'okwogera munnange ate ku kibiina ekya NUP so ngenda kubeera nga mbikutuusaako omuyimbi Spice Diana yeeyongedde munnange ate okulumya abateesi esayidi eno mu katambi bamutejamina nti nsinza kujamina nti yogi wabula kansoke nkutegeeze nti bw'obeera nga tonaba kulayikinga video ogimpeere like kwesa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kyagulanyi avuddeyo n'ayanukula munnange ate abangi mubaddengamu abamu nga bagamba nti nno lwaki Bobi Wine yadduka munnange ate mu Uganda biki ndi simanya ate yasuulawo struggle abantu abamu by the way ntera nnyo okulaba na wano ntera nnyo okulaba komenti z'abantu nga bakomentinga muganda wange Bobi Wine alina engeri gy'abadde ali mu kuddamu wano. Tambuza video jawo omutima gw'ekirogo. Leaders should never abandon the struggle. There's a lot of criticism directed or headed to your direction. People saying you abandoned the struggle, you ran away. You are a coward. You've had people say this. Did you abandon the struggle? Why did you run away? Interesting. We must know that naysayers will always have something to say. Even when you survive, they'll say, you're a coward, why didn't you become a martyr? You know? Yeah. So it is not what the naysayers say that matters, but what we believe in. I'm alive today because I was able to outsmart the Ugandan military, beat Museveni and his son at their own game, and I left Uganda intact. Otherwise, I would be dead, as you are aware that the military, police, and all security agencies were looking for me. They failed. I proved to them that their intelligence is not as intelligent, and I made it out. But leaving Uganda, running to save my life, is not abandoning the struggle. Maybe those people have not read history, but all the great revolutionaries I know have always taken that, what we call a tactical withdrawal. Mandela lived in exile in Ethiopia. Nyerere lived in exile. Bote lived in exile. Ben Bella lived in exile. Oliver Tambo lived in exile. Museveni himself ran and lived in exile in Sweden, you know. So we are taught mainly by Milton Obote that sometimes it's good to die a little in order to live longer. You know, I run from danger. That's why I am able to fight from a different front until I go back home to the main front. Ndowooza munnange ate otegedde Bobi Wine bw'atyo bw'azzeemu era ng'agambye nti nno teyadduka munnange ate mu Uganda. Nedda. Waliwo munnange ate ensonga lwaki yagenda munnange ate emitala w'amayanja okubeera nga oba oli awo nga akyasobola munnange ate okukwasaganya emirimu gye nga gigenda mu maaso ekitandibadde munnange ate ng'ali eno mu nsi ye. So era ng'ategeezezza nti nno ajja kubeera ng'akomawo nga bw'owulidde munnange ate mu katambi ako ku interview emu gy'abaddeko munnange ate n'omwami oyo esayidi. So nga nkwongeddeyoko omukyala munnange ate Massa Mukisa abaana kye bali omukola bannange ku intaneti kikambwe. Kaakati nno avuddeyo n'agamba nti nno nti omwana we okubeera munnange ate foot soldier nti amuzaalukuka muganda wange. Sooka owulirize bulungi akatambi kaako. Kuba kati nze omwana wange akeera atya ku makya n'aŋŋamba nti ndi foot soldier nga ntuuse okumuzaalukuka kubanga ntegeera nti aliko omukono gw'omubi ku bulamu bwe. Nze nange omwana wange okeera ku makya n'aŋŋamba mbu yeegasse ku bamalaaya muzaalukuka nti maama neegasse kabondo akatunda ebitundu by'ekyama. Malaaya omumanyi omwana we yandyegatta ku bigurupu ebifuuwa enjagano omubuulirira n'akyuka naye malaaya guli omuzimu nga gwamwambadde ogumanyi. Bamalaaya tebalina miwendo babakozeseza ne ku bwereere anti balina guli omuzimu. Malaaya yeebaka ne ssemwandu, malaaya yeebaka n'omutamivu, malaaya aba teyeenyinyala. Bamalaaya baba batemu
bamalaya baba babbi anyumiza gwako malaya omumanyi malaya talina nsonyi malaya bebaka ne batabani baabo olw'ensimbi gwomanyi kyekitegeeza ng'oli kinaabiro kya buli musajja ng'akufukamu bamalaya buli musajja aba amanyi we baakula bamalaya tebafumba wabanga aliyo abayo n'ekigendererwa ekyensimbi malaya talina nsonyi yakanuka amaaso bamalaya baba n'ebigambo bingi baba baanaabuka ensonyi we baba balina kye baagala okutuukako baba bakalu ate bamalaya bawaayiriza bwe nagambye tuli aba newonoozikolo zimalayo omukulembeze wange tali kulaba talina budde bwammwe bafala ife ababulina nze aziraba gwe malaya omumanyi bamalaya beebaka ne batabani baabwe olowooza balina ensonyi nze tonyumiza malaya era nkuzaalukukirawo gwe nga ne bayibuli yakyogerako nti tolayanga amanyi kyekitegeeza Wow, bandanga tenkongeddeyo ku muyimbi Spice Diana. Omukyalo ono avuddeyoko munnangate mu katambi n'alumya munnangate abateesi eside eno. Ndabise ntya allo ndi wano obulungi bunumesa enamba omulungi kalala singo biseera ndi basa njijudde mu TV yo n'essimu yo yonna njijjuddemu naawe ogamba yes that is Miss World. Zabonte Miss Uganda mu Miss World. Akanyindo ke kakabalaalo. Otegedde ensonga ekyo. Ndabise ntya allo ndi wano obulungi bunumesa enamba omulungi kalala singo biseera ndi basa njijudde mu TV yo n'essimu yo yonna njijjuddemu naawe ogamba yes that is Miss World. Zabonte Miss Uganda mu Miss World. Akanyindo ke kakabalaalo. Otegedde ensonga ekyo. Ndaba Munangate mu ddoboozi eribadde munangate erya full figure mu katambi ako kabadde kakute munangate akati ku TikTok ye muyimbi munangate Spice Diana. Obutasipa munangate update yonna eri omuyimbi munangate Spice Diana okakasa nti nno o subscribinga ebisigadde byonna just bitwekere kati tobeera ng'omaze okusubscribinga.